Redison TV kwoli nga bulijjo weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Nakugambye ngenda kuwa mbeera ku mbeera, ngenda kuwa step ku step ekiri mu parliament y'eggwanga olunaku olwaleero. Obunkenke bweyongedde gwampuliriza era breaking news mu mawulire genkuleetedde agaakagwawo we twogerera essaawa eno yennyini nnyini gwampuliriza. Ababaka ba parliament ab'oludda oluvuganya bangi bakwatiddwa. Ago gajje wano ku mukutu gwa Redison TV era byonna ogenda kusigala obifuna ebiva saidi eyo. Okusinzira katambi ako kakwatiddwa NTV nga kitegeeza ke katambi ke kamu ku butambi bwokka bwe tusobola okusinziirako. Lwaki ekiri mu parliament tebakkiriza muntu yenna okujjako ababaka ba parliament abajjayo amasimu gaabwe ng'era bwogenda okulaba mu katambi ebyazzaako ebiwedde zaaka atwaliddwa mu ddwaliro ng'ali unconscious obanga tamanyi nabigenda mu maaso ku nsi. We twogerera ababaka ba parliament abakwatiddwa tetunnaba kubeera nga tufuna lisiti bulungi nnyo era nga bw'otumanyi nti wano ku Redison TV ekyo twandibadde twakikozeeko dda era wandibadde lisiti wagifunye dda. Wuliriza, ababaka abakwatiddwa tebannategeerekeka. Abannamawulire bonna ababadde bakwata ebigenda mu maaso tebakkirizibwa. Ne bw'obeera wa mukutu ki, ne bw'obeera wa red zone tokkirizibwa kubeera ng'ogenda ku parliament okukwata ebigenda mu maaso. Era bannamawulire bonna ababaddewo basibiddwa mu kasenge akamu nga tebabakkiriza yadde okufuluma, ne basooka batandika okukwata mubaka ku mubaka, mubaka ku mubaka. Bw'oba walaba ekyali mu parliament omulundi ogwasembayo njagala okutegeeza gwampuliriza ate kati kino kirala. Era obunkenke obuli mu parliament olunaku olwaleero buno bw'amaanyi nnyo n'okusinga ebyaliwo mu mwaka gwa 2018 mu biseera byatogikukwatako. Ensonga y'emmwanyi erabika omukulu Jeno Yoweri Kaguta Museveni yazza asimba Nakakongo. Jjukira emabegako olunaku wadde amawulire nti okusinziira ku sources ze nnina wano ku mukutu ogwa Redison TV zindaga nti Jeno Yoweri Kaguta Museveni okuyita ababaka ba NRM eggomba n'abasisinkana kaali kabonero akalaga nti bandibanga etteeka lino amala ddabbo okubawa ekyojja mu miro ekyabwe, nti era kiteekwa okuba nga enteekateeka zonna zaakolebwa dda ng'etteeka lya Coffee Bill 2024 liyina kubeera nga liyita buyisi. Kubanga nkugambye wetwogera olunaku olwaleero nga bwe kyali olubereberye, nga bwe kyali mu 2018 nakaakano na bulijjo wetwogerera gwampuliriza ku Redison TV ababaka bayooleddwa bangi bakwatiddwa naye tebannategeerekeka. Sigala ku mukutu guno tukyakufeffettera byonna tugenda bikuleetera, wabula nkugambye ababaka ba parliament bakwatiddwa ng'ogjeeko Honorable Zaake Francis Butebi atwaliddwa nga biwala ttaka, ng'ogjeeko abamu ku babaka abalabiddwako nga nabo embeera tennategeerekeka. Kati nno njagala okutegeeza gwampuliriza nti ate kati ku budde buno abakwatiddwa bo bawerera ddala, wabula ennamba tetunnagifuna ntuufu kubanga bakyakwata. Bannamawulire bonna, buli muntu yenna abadde akwata ebifaananyi, abadde akwata vidiyo, abadde akola kino kyendi mukola gwampuliriza takkiriziddwa kuddamu kusigala nga akwata ebigenda mu maaso. Era nkugambye babasibidde mu kisenge ekimu okulaba nga tewali n'omu afulumayo, tewali n'omu addamu kubeera nga ate akwata ebigenda mu maaso. Abasajja balabika tebaagala bintu bino bibeere biddemu kulabika nga bwe balabika. Era n'amasannyalaze sijagamba nti amasannyalaze gavuddeko, wabula amataala aga parliament gazikidde. Yensonga lwaki olaba akazikizaako. Kati gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Redison TV naddala gwamaze okusubscribinga. Embeera ya bunkenke nti ababaka batandise okubakwatira mu mbeera ey'enzikiza. Bangi batandise okwesibako bambi ebigoye ebiyinza okubayambayambako okulaba nti tiyagaasi tabatuuka kubanga genfunye gandaga nti ne tiyagaasi akubiddwako mu parliament y'eggwanga erya Uganda. Gwampuliriza, wabula ebigenda mu maaso byonna bikuumire wano ku mukutu gwo ogwa Redison TV. Byonna ogenda kubanga obifuna yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nkugamba ababaka bangi bakwatiddwa wabula tebannategeerekeka be baani, naye ng'abawererako ddala bamaze okubanga batwalibwa mu bifo ebitannategeerekeka nga bwe kyali olubereberye. Aba SFC ebitongole byonna ebyandibadde ebikuumaddembe bayingidde dda mu parliament, bayingidde dda mu lukiiko oluteesezebwamu, bayingidde dda mu ngeri ey'olukujjukujju ng'era bwe gwali mu mwaka guli nga bakyusa ssemateeka okuggyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga gy'alina okubeera nga ate afugirako. Kati njagala okutegeeza gwampuliriza obunkenke buzzeemu ate ku mulundi guno nga bw'amaanyi mukko okusinga ku buli. Njagala kuwa katambi kano akakwatiddwa
TV kubanga yo olwaleero ebadde ekyasobola naye nga wenjogerera tewakyali munnamawulire yenna tewakyali muntu yenna akwata bifaananyi akkirizibwa kuyingira ku Parliament kubeera nga akwata ebigenda mu maaso oyagala tulabisa oyagala balabisa bakutegeeza gwampuliriza nti singa eyo sejja gendayo nnyo kankuweggulire tubeere nga tweyongerayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.